Jako akawuwo. Okusamba omupiira, okuyimba, okuzanyikiriza, okuzanya firimu, okudduka saako n'ebitone ebirala beemu ku ebyo abantu beenyumirizaamu kyokka nga newankubadde guli gutyo bano baliko ebibasoomooza n'okusingira ddala abo ababitumbulira mu masoso g'ebyalo nga mu disitulikiti ey'emikono Bannabitone okuli abeegattira mu kibiina ki Rising from the East, Bannankobazzambogo Stress Warrior saako n'ebirala baliko bye boogedde mu ngeri y'okwewa amagezi ku ngeri gye bayinza okutumbulamu ebitone byabwe ate n'okubifunamu. Tukuzizza tutya talenti zaffe mu mbeera eyo nti twagala okubeera nti tulwana okukuza talenti naye talenti zikuza tutya kwe kubeera nti tugezaako okukola ebyo ebiyiiye nga tubiyisa mu mbeera ey'okulabika nti bannaffe bali abaatusookawo tulina balegendi abaliwo naye nga balina gye baayita era nga baayita eno wansi eno meaning nti naffe twagala tukole ekintu ekirungi bwekuba kuyiiya luyimba twagala tuyiye oluyimba olulungi. Abamu ku bayimbi saako abazannyi ba firimu abaliko we batuuse baliko amagezi ge bawadde abatandisi b'ebibiina ebizannya firimuko n'okuyimba okusobola okubitumbula. Naye abaana abamu kubanyumiza oba kubasanze kuba ntambulako mu bibiina ebyenjawulo naddala ebibiina ebitandika kubanza empuya ekibiina ekitandika amanje ganyo nentuukayokko nendaba kiri kitya okusinga mu badirekita abamu balina engeri gye bakasukiramu zi koodi ezo kati abaana bagaana okupiikinga koodi ezo oluusi kivaamu obuzibu. Ekirala batunulidde nnyo abaana abalina ke balinawo nti famiry ezina ke zirinawo so nga ate abaana abalina ke balinawo tebalina kye balina. Abakulembeze abeetabye mu nsisinkano eno baliko amagezi ge bawadde abavubuka ku ngeri gye bayinza okweyisaamu okusobola okuganyulwa mu bitone byabwe omuli okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya, okwewala ebiragalalagala saako ebitamiiza wamu n'ebikolwa ebirala. Ekirwadde kya AIDS era AIDS mbabuulidde okwekuuma bavubuka bato obulwadde gye buli ate ne kino COVID naye gyali akyatuluma baana bato basobole okulaba nga buli omu akuuma obulamu bwa munne. Gino emizannyo gye batuzannyidde n'okulunda kwe tulabye tebajja kulunda nga balwadde. Twagala abantu abalamu ne gavumenti yaffe yagala omuntu nga mulamu ese omusaavinga ekitono kyerina akifunemu eddembe. Ate Dr. Kuruthumu Muzaata asinzidde mu ggombolola Nabweru mu munisipaali y'e Nansana n'asaba abazadde okufuula abaana baabwe emikwano gyabwe egisookerwako ate n'okubaweerera kibasobozese okubajjamu abatuuze abalungi ab'eggwanga erijja. Abazadde bamaama abaana twabuulire abazadde basudde gwannaggamba akeera kukola kituufu omulembe gwakukola naye abaana bano batunuulidde ffe bw'obalekera ensi siryagenda kugunjulira mwana bannanga ensi eno muzibu bannanga abazadde twebeereremu abaana baffe tubawa obudde tirajja kupagalya mwana wo nga ggwe. Canon Gideon Byamugisha asabye abantu okukola ennyo basobole okwejja mu bwavu ate n'okunyikira okusomesa abaana abalina akawuka akaleeta mukenenya nabo kibasobozese okwewulira nti tebasosoddwa. Nze mbakubiriza nti bano abaana baffe abawala abafunye ebizibu ne bafuna embuto oluusi ne balwala n'akawuka ka siriimu tubawe laavu weekuba eggonzaawo. Nze kyendaba kubanga nga nze bwe nafuna siriimu mu 92 awo naye abantu banjagala nnyo ne bandabirira ne banfuula kikyendi. Olwo ebiseera ebyo nali siri kanoni nali nina diguri 2 kati nina 5 ndi profesa kugamba omuntu bw'omuwala omukwatako n'avaayo. Meeya w'eggombolola y'e Nabweru Kasimu Jumba yeeyamye okukubiriza abazadde mu kitundu kyakulembera okufaayo ennyo eri abaana baabwe basobole okumalawo ebikolwa ebimenya amateeka mu ggwanga so nga n'abaana naddala ab'obuwala batunnyonnyodde okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli okukabasanyizibwa saako okubulwa ebikozesebwa naddala nga batuuse mu nsonga zaabwe ez'abakyala. Olwaleero mu Nabweru wano tulina ekizibu kyetusinga okubeera nakyo abavubuka bonoonese nnyo naye era bw'otunuulira abavubuka abonoonese balenzi si bawala kuba emirundi egisinga abavubuka abali mu kasolo group ojja kwesanga nga ku bavubuka 10 kuyinza okubaawo by mistake abawala either 4 oba 3 bokka nga be babatambuliramu. Naye emirundi egisinga mwe bamaama mwe musinga okubeera n'abaana bano kubanga bakuwa obwami
baati bakuwadde essanyu lyokka olwaleero mwe mulina obwami. Tusisinkana okusomozebwa kubeera nga tukabasanyizibwa n'okubeera nga tuli mu mbeera y'ebbula ly'emirimu n'okufuna embuto ku myaka emito oba okupakibwa okufumbirwa ku nsonga ey'ebintu bye tukozesa nga ffe abaana abawala. Ekintu ekyo kitunyiga nnyo era simanyi mbeerawo n'endowooza ne ngamba what about bano bannaffe nze nyinza okuba nti bayinza okumpa naye ate ono omwana omuwala singa tufokasinga nnyo okwono omwana omwana naddala ku ebyo ebintu bye tukozesa nti buli mwezi. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.